المرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى تميبزا الله سبحانه وتعالى أشاترك الدوبرم الله سبحانه وتعالى ناشاترك إتشنجرة شوب سلام سبب الله سبحانه وتعالى أجرا شابتكميرا زيزاك وكسالي وشتبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم oyo eyajjana eddiini eno ey'obusiraamu bashiran wa nadhira nga musanyusa ate nga mutiisa wa da'iyan ila llahi biidhinihi wa sirajan munira era nga akoola eri obulungi era nga ttaala eyakayakana. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza azzeemu tusinkanya nga bwe mukimanyi nti olwokusatu obudde nga buno tuba tweyigiriza ku ddiini yaffe ne tubaako kye tweyongerako ku ddiini yaffe. Amanya nga bulijjo enze Sengendo Isham nga ndi musomesa ku Al Khalidiya Islamic Primary School Nakirebe au ku Aya Mosque oyambukira era nga ndi musomesa wa essomero lya fiqhi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo insha Allah tabaraka wa ta'ala. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira ku al-a'malu as-salihat, emirimu emirungi. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa wa'malu saliha inni bima ta'maluna basir. Yagamba abange mu abakkiriza mukole emirimu emirungi, wa'malu saliha mukole emirimu emirungi, inni bima ta'maluna basir, kubanga mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala kubyetukola ye abimanyi. Nenga tetunaba kugenda wala mal a'malu salihat, emirimu emirungi gye giriwa? Kullu amalin, buli mulimu gwonna yarda Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala gwasiima min al aqwali wal af'ali, mu bigambo gusobola okuba nga gujjidde mu mbeera ya bigambo, wal af'ali ate biyinza okuba nga bikolwa ebiri fiziko nga tebibeera ku lulimi. عباد الله بدوا الله سبحانه وتعالى تساني وكتمانيا انت الأعمال الصالحات كثيرا ومتنوعة. الله سبحانه وتعالى ولو بلونجبwe yatekawo emirimu emirungi nga mingi ate nga giri mu groups ezenjawulo nga buli omu yakhtaru kulla shakhsin ma turidu, buli omu ayeronderawo omulimu gw'abayagadde kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatonda nga tuli banjawulo nga n'emirimu egitwanguyira janjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulungi bwe n'ateekawo emirimu egy'etteeka, weyamaliza oteekawo emirimu egy'etteeka n'ateekawo emirimu egy'essunna ng'ate giri mu kifaananyi eky'emirimu egyo egy'etteeka. Ekyokulabirako ekyangu, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala oteekawo esswala ettaano nga za tteeka ku buli musiraamu okuzisaala, n'amala n'ateekawo tahiyatul masjid, n'ateekawo sunnatul muakkada, n'ateekawo sunnatul rawatib, zonna n'aziteekawo nga za sunna. Omwana adamu yakhtaaru minhu, asobola okulondako z'abayagadde oluvannyuma lw'okuba nga atuukiriza ziri ez'etteeka. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuteerawo okusiiba omwezi ogwa Ramadan. Bwe yateerawo okusiiba omwezi ogwa Ramadan n'ateekawo ennaku eza sunna min jinsi hadha al-amal nga giri mu kifaananyi eky'omulimu ogwo. For example, n'ateekawo okusiiba sittati, ennaku mukaaga eza Shawwal, n'ateekawo okusiiba Mande n'olwokuna, n'ateekawo okusiiba ennaku enjeru ng'omwana Adamu yeeronderako z'abasiimye era n'azikolerako. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuteerawo hijja nga yatteeka. Bwe yamaliriza okuteekawo hijja nga yatteeka n'ateekawo umra nga yakyeyagalire nga alina obusobozi asobola okugenda n'agikola. Allah subhanahu wa ta'ala n'alaalika zaka nga yatteeka era nga bw'otagikola ofuna omusango. N'amaliriza n'ateekawo sadaqa eza bulijjo ng'ate zo ziri sunna. Yani al-a'malu salihati, ekintu siza ku ekyo kubalaga nti emirimu mingi emirungi mingi ate Allah subhanahu wa ta'ala yateerawo nga buli omu yeeronderako gw'abayagadde. Naye biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kutunuulira egimu ku mirimu emirungi insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah gy'anaaba tusobozesezza okuba nga tutunulako. Omulimu ogusookera ddala as-sala, kwe kusaala esswala Allah subhanahu wa ta'ala ziyatulagira ettaano, oluvannyuma tugoberezaako n'esswala eza sunna.
hadith ya Ibn Umar radiyallahu anhuma atugamba sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nawulira omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba, bunya al-islami ala khamsi, obusiraamu bwolaba bwazimbibwa ku mpaji ttaano. Naleeta esooka nga shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah, nti kwe kukakasa nti teri asinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, era n'okakasa nti omubaka sallallahu alayhi wasallama mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lw'ekyo omulimu gwe yazzaako mu mpaji z'obusiraamu iqaamu ssala, kuyimirizaawo ssala. Kyova olaba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bw'era atuma Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, bw'era amutume e Yamani, yamugamba nti ogenda genda e Yamani naye ogenda kusangayo abantu ba ahlul kitaabi, naye ky'oba osooka okukola bayite ila shahadatu an la ilaha illa Allah, bayite okubanga bakakasa nti wali asinzibwa okujjako Allah, wa anni rasulillah, nange Muhammadi mbaka wa Allah. Fa inhum ataa'u laka fi dhalika, bwe bakugonjera mu ekyo bagambe nti anna Allah kad iftarada alayhim khamsu salawati, nti Allah subhanahu wa ta'ala abalaliseeko okubanga basala eswala ettaano. Naye bwe tuba tusala eswala ezo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeerako byatulaga nti tulina kusala eswala ezifaanana bwe ziti, ng'era ze zigenda okubalibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, era ng'okusala eswala bil khushu'i, nga oli mugonvu, ke kamu kubonerwa bw'abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabatenda nabo, nga bwe yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa, qad aflaha almu'minun, beesiimye ababakkiriza, alladhina hum fi salatihim khashi'un, nga bwe babeera mu swala zaabwe babeera bagonvu. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba mu aya endala, wa aqimu ssalata wa atu zaka warqa'u ma'a raqi'in, nga tulaga nti swala tulina kukola ki, gisala mu jama, naddala abasajja. N'agamba nti wa aqimu ssala, muyimirizeewo esswala, ekyokubiri wa atu zaka, era muwe ne zaka, naba n'agamba nti warqa'u ma'a raqi'in, era mukutame n'abo abakutama, nga bujulizi obulaga nti bwe tuba tusaala tulina kuba nga tusaala esswala eya jamaa. Olwakadde tugenda kugenda ku mulimu ogwokubiri, obanga esswala eza sunna zikkalubiriza, kubanga ez'etteeka z'olina ozisaala. Oyinza okugamba nti yaakhe nze okusaala nsobola kusaala za tteeka, eza sunna zinkalubiriza. Allah subhanahu wa ta'ala n'akuteerawo emirimu emirala gy'osobola okubeera ng'okola ki, oyingiramu. Qira'at al-Qur'an, kwe kusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mujjukire ekigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wasallam kiyagamba, man qara'a harfan min kitabillah, omuntu yenna asoma harufu emu mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amuwa ekirungi. N'agamba nti wal hasanatu bi ashri amthaliha, ate buli kirungi kyamuwadde amala n'akikubisaamu emirundi 10 buli nnyukuta emu gy'osoma. Omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yamala otuwa empeera ennene eyo ogitulaganyisa nti Allah agitulaganyisa, yakiraba nti abantu tuyinza obutakitegeera ne tulowooza nti kyategeezaamu ne harufu ayinza obba agamba kigambo kiramba. Omubaka sallallahu alayhi wasallam ye yennyini n'akinnyonnyola n'agamba nti la aqulu alif lam mim harf, sigamba nti alif lam mim harufu eryemu, naye n'agamba nti walakin alifu eyo gy'olaba harufun, wallaamu harufun walmimu harfun. Kitegeeza omuntu singa asoma ekigambo alif lam mim mu Qur'ani aba amaze okufuna ebirungi 3. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ala yakfika hadha, abaffe tekitumala okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatusuubiza empeera ennene efaanana bwetyo okubanga twekwata ku mulimu ogw'okusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Abaffe twelabidde ekigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wasallama kyeyagamba, inna lillahi ahlina minan nas, mazima Allah subhanahu wa ta'ala ayina mikwano gye mu bantu. Kiila waman ya rasulallah, basahaba ne beewuunya ne bamubuuza be baani mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala, owange gombaka wa Allah. N'abagamba hum ahlul Qur'an ahlullahi wa khasatuhu, bannannyini kusoma Qur'ani be bakwano ba Allah subhanahu wa ta'ala era be bokka. Ba ahlul Qur'ani hum man amila bihi, bannannyini Qur'ani be abagikolerako, walam lam yakun hafidhan lahu, newankubadde teyagikwata naye yagaana ogisoma n'ogikolerako, Allah subhanahu wa ta'ala tamuteeka mu mikwano gye. Waliwo kasitore kenawulyako ebbanga eryayitaawo. Waliwo omusajja omwe yali omulongoofu, sahaba al-Qur'an, yafuula Qur'ani nga mukwano gwe, yani yafuula Qur'ani nga ye mukwano gwe okumala emyaka 4, ng'agisoma buli lunaku, buli kiro agisoma n'agiva wetandikira paka gyekoma. Naye era ng'omuntu akola emirimu emirungi abeerako n'emikwano gye, bakola nabo emirimu emirungi.
kati lumu yali atudde n'emikwano gye ng'akola enkola ye y'okusoma Qur'an kubanga yagisomanga buli kiro n'agimalako. Naye we yali asoma Qur'an n'atuuka ku surati Yasin, n'atuuka ku aya egamba inni idhan la fi dhalalin mubin, nti mazima bwe kibanga bwe kityo bwe kiri la fi dhalalin mubin, mazima ddala nze ndi mbuuze obulwatu. Famata, naafa. Kati mikwano gye yali nagyo wanene gyewuunya, rajulun sahaba al-Qur'an, omusajja yafuula Qur'ani nga mukwano gwe 40 ama, emyaka 4, kaifa yakhtim bihadhihi al-qawl au bihadhihi al-aya, ayinza atya okubanga ekigambo kyasembyeyo kumaliza na aya eyo ng'alinga ayewaako obujulizi nti abadde mbali az'amaanya. Naye omu ku olumu yali yeebase, faraahu fil manami, n'alaba mukwano gwabwe ole yafa mu kirooto, n'amuloota ng'ayambadde yalbasuuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq, ng'ayambadde engoye z'abantu abagenda okubeera mu jjana, nga yenna anekaanekanye, nga yenna atonye mooli ng'abantu b'omu jjana. Fataajjaba, ate yeyongera okwewuunya kubanga aya gye yasembayo yalinga eraga nti ali mu bubuze gye yakomekkerera nayo, ate embeera gy'alimu ekirooto kyaloose kiraga nti embeera gy'alimu y'abantu ba mu jjana. N'amubuuza amunnyonnyole lwaki kiri bwe kityo. Ono omusajja yali yafa, n'amugamba olaba otya nga bwe namala okufa n'enziikibwa ne bamala okunteeka mu kabbuli yange, malayika 2 ne zijja ne zintuuza ne zimbuuza man rabbuk, Allah wo yaani, kubanga yali asoma suratu Yasin. Abamanyi suratu Yasin aya evaako inni idhan la fi dhalalin mubin, aya eddako egamba inni amantum bi rabbikum fasma'un. Era aya gyeyasomera, yani aya yali eddako gyeyakomako ng'afa, omwoyo ogwamugibwamu bwe guti, aya eddako gyeyasoma egamba inni amantum bi rabbikum fasma'un, mazima ddala nze nzikiriza Allah wammwe fasma'un. Malayika ne zimusomera aya eddako ne zimugamba qila dikhulil janna, ne zimugamba yingira ejjana. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waja'alani min al-mukramin. Badwa Allah subhanahu wa ta'ala, omulimu ogw'okulala ogw'okusatu, dhikrullahi ta'ala, kwe kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa, ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza, idhkurullaha dhikran kathira, mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala nnyo. Era tujjukire hadithi al-Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala we yagamba nti ndino omuddu wange hina dhakarani, bwanzijukira bwati wayani bwanjogerako bwati nange mbeera mwogerako. Fa in dhakarani fi nafsihi, singa abeera unanzijukira mu mwoyo gwe yani nanzijukira, ni Allah subhanahu wa ta'ala amujjukira. Ate singa amwogerako mu maaso g'abantu, ni Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako fil mala'i, mu bantu ab'ebitiibwa abasinga ku ye, yani bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Ishaq al-Irbili lumu yali agamba mutabani we Abu Bakari, yamugamba nti wa akthiru dhikrahu fil ardi da'ban, yagamba nti wa akthir, itiriza nnyo okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi, ng'oli ku nsi, da'ban jifuule, yani nkolayo nga woba oli oleta subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar, n'ebigambo ebifaanana bwe bityo ebijjukira Allah subhanahu wa ta'ala, litudhkara fi samai idha dhakarta, kubanga onajjukira Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi, Allah subhanahu wa ta'ala naye agenda kujjukira ku ggulu. Mujjukire baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala we yali asonda zimalayika, yani we yali agenda otutonda omuntu, yagamba zimalayika agenda teeka omusigire ku nsi, malayika zamugamba atajalu fiha, ogenda kuteeka ku nsi eyo man yufsidu fiha, oyo agenda okwonoona ku nsi, wa yasfiqu dimaa, aywe n'omusaayi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ate nga ffe tukutendereza ne tukutukuza. Allah subhanahu wa ta'ala yazigamba inni a'lam ma la ta'lamun, nze mmanyi kye mutamanyi. So buli omujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba zimalayika ze, abange mutunuulire omuddu wange gwe mwali mugamba nti agenda kubeera ku nsi ng'ayonoona ng'ayiwa omusaayi, mutunuulire yoyo ali mu kunzijukira. Ibadallah, olwakadde tusaanye okukimanya nti al-a'malu salihati lahu shurut,
emirimu emirungi jina shurutul qabul, jina obulombolombo boyino tukiriza bwoba yagala Allah subhanahu wa ta'ala ajikkirize. Ekisokera ddala al-Islam, bwoba yagala okole emirimu Allah subhanahu wa ta'ala ajikkirize oyina kusooka kusiramuka. Kitegeeza akalombolombo akasooka nga tonnaba kukola mulimu gwonna oyina kusooka kusiramuka. Kyovula wa hadithi ya Muadhi bun Jabal radhiyallahu anhu je twalabye yali amutume Yamani, yamugamba nti soko bagambe ila shahadatu an la ilaha illa Allah, bakasente asinzibwa kujja ku Allah era nange ndi mbaka wa Allah. Namugamba nti fa inhum ata'u laka fi dhalika, weba kukkiriza kwekyo kitegeeza weba tebannakikkiriza takkirizibwa kukola mulimu gwonna ugenda n'amateeka ga Busiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Wera yogera ku mirimu gyabo abakola ebirimu naye nga tebannasiramuka. Yagamba nti waqadimna ila ma amilu min amalin, bagenda leeta emirimu gyabwe, yani ku yaumul qiyama bagenda sembeza emirimu gyabwe gye bakola ku nsi, faja'alnahu haba'an manthura. Katada yagamba haba'an manthura kifaananako ng'awo olaba abalimi ba kasooli nakungula mu kasooli kabi ebisigadde ebitalina mugaso n'emirimu gyoyo akola emirimu nga si musiraamu egigenda okubeera. Allah subhanahu wa ta'ala natugamba mu surati an-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala natugamba mu surati an-Nur, walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a. Abali batambuliddeko ku kolasi osobola okubeera kukola nsi ng'omusana gwaka nga mungi n'olengera eri amazzi naye ogenda tukawo nga tegaliyo, kati ako kebayita akayanja ak'obulimba. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti emirimu gy'oyo akola emirimu naye nga si musiraamu nga tannakkiriza, kasarabin biqi'a, gifaananako ng'ako akayanja akaki ak'obulimba, yahsabuhu dham'anu ma'a, kabeera ne mu ddungu. Kati ono atambula mu ddungu wakalengera eri, yahsabuhu dham'anu ma'a, olw'okuba ennyonta emuluma alowooza nti ago mazzi era n'asembera asobole okunywa. Hatta idha ja'ahu lam yajiduhu shay'a, agenda tukawo lam yajiduhu shay'a, agenda tukawo nga tewaliwo kiriwo. Fawajada Allahu indahu fawaffahu hisaba, nasisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga mulinzi fawaffahu hisaba. Allah subhanahu wa ta'ala namuwa empeerayi. Ensonga olw'okubiri gye tulina okulazama bwe tuba nga tukola emirimu gyaffe tuba twagala Allah subhanahu wa ta'ala agikkirize, al-ikhlas, kwe kuba nga tugikola ibtighaa wajhillah, nga tunoonyamu kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba mu hadithi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yagamba innamal a'malu binniyati, buli mulimu gwonna gw'okola gubalibwa kusinziira ku nniya gy'oba oleese kukumalirako. N'agamba nti innama likulli mri'in ma nawa, ate buli muntu Allah subhanahu wa ta'ala amuwa okusinziira ku ekyo kyaba anuyiridde. Kati mu biseera ebyo baali mu hijira, n'agamba faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, omuntu ava e Makka n'agenda e Madina ng'ensonga emututteyo ila Allahi wa rasulihi, kunoonya Allah subhanahu wa ta'ala, kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala nambaka we, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, n'empeera ye Allah subhanahu wa ta'ala yagenda ogimuwa. N'agamba nti waman kana hijratuhu lidunya, ate akola omulimu oba asenguka nga agenze bamugambye Madina waliyo ebyobusuubuzi ebifuna, n'agenda e Madina yusibuha, era Allah bimuwa, aw imra'atun yanqihuha, wawa asenguse kufuna abakyala b'e Madina, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubamuwa, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, Allah subhanahu wa ta'ala omulimu gwe agubalira kwekyo kyaba akoze ki anuyiridde. Kyova olaba singa okola omulimu ku nsi nga teguli mu ikhlas, imma riya au sum'a, oyagala bakulabe nti sheikh masha Allah, oba oyagala bakuwulire nti masha Allah, oba oyagala bakuwaane bajja kuwaana, naye ate mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda tutuukayo nga tolinayo mpeera. Ekisemberayo ddala ku bulombolombo kengendo sembyayo olwakadde al-mutaba'a, okugoberera bwe tuba tukola omulimu gwonna. Al-mutaba'a kwe kubanga tugoberera enkola y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, kwe kubanga omulimu gwokola yuwafiq ma fa'alahu rasul sallallahu alayhi wa sallam, gufaanana n'omubaka Allah subhanahu wa ta'ala, omubaka sallallahu alayhi wa sallam gwe yakola ki, gwe yajja nagwo, oba engeri gye yagukolamu, al-kayfiyya, engeri gye yagukolamu. Bw'aba yasaala tewala omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale
ngemulaba nsala. Allah subhanahu wa ta'ala natugamba mu Qur'ani ekitibwa walyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, bewale oba bati ababayawukana ku ndagaano ye bakukolaye an tusibahum fitna, Allah subhanahu wa ta'ala okubanga abasulamu ekikemo au yusibahum adhabun alim, oba Allah subhanahu wa ta'ala okubasulamu ebibonerezo ebiruma. Amu ku balongoofu yasanga omusajja, omu ku balongoofu abatusookawo yasanga omusajja ng'asaala n'asaala laaka nnyingi, namuga komaawo tokola ekyo, la tafaalu dhalik, tokikola. Namugamba oŋŋaana okukola ekirungi, namugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukubonereza. Namubuuza nti kyogamba Allah agenda kumbonereza olusola yange gye ndi mu kusaala? Namugamba nti la, Allah tagenda kukubonereza lwa swala yo gy'oli mu kusaala, naye agenda kukubonereza li mukhalafatika sunna, kubanga oyawukanye ku nkola Omubaka sallallahu alayhi wa sallama gye yagikolamu. Ibadallah, badwa Allah subhanahu wa ta'ala, tadhakkaru qawla Allahi ta'ala, mujjukire ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kiyagamba walladhina amanu wa amilu ssalihati, mazima ddala abo abakkiriza ne bakola n'emirimu emirungi, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, abo be bannannyini jjana, hum fiha khalidun, bagenda kubeera mu jjana eyo lubeerera na lubeerera. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mutunuulire obukendeevu bw'ensi n'obumpi bw'obudde bwe tumala ku nsi, olaba nti buli wathe okubeera ng'obwonoonera mu kukola ebintu ebitakugattako maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, n'olekawo emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba oluvannyuma lw'okubanga owulidde ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kye yagamba mu Qur'ani, ya ayuha alladhina amanu taqullaha walitanzuru nafsun ma qaddamat lighat, abange mu abantu, abange mu abakkiriza muti Allah subhanahu wa ta'ala, walitanzuru nafsun ma qaddamat lighat, era otunuulire ma qaddamat lighat, omuntu kikyagenda okwanjulayo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olunaku olw'enkya. Wattaqullah, era muti Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, badwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga maliriza tusaanye okukimanya nti emirimu emirungi mingi, buli omu alondeko gwasobola, kubanga buli omu alina gwasobola, ate omulala gwatasobola. Omulala okusiiba kumwanguyira, omulala okusaddaka kumwanguyira, omulala okusaala kumwanguyira, omulala okusoma Qur'ani kumwanguyira, omulala okubeera nga ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala kumwanguyira, ate oluusi omulala nga tekumwanguyira. Kati londako omulimu oluvannyuma lw'okuteekawo ebyetteeka omaze obituukiriza, londawo omulimu ogwogenda okubeera nga gukununula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era ojjukire ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kiyagamba qul i'malu fasayara Allahu amalakum, banaye mukole fasayara Allahu amalakum, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kulaba emirimu gyammwe, wa rasuluhu ne Omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Era Omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'agamba omulimu ogusinga okubeera omulungi adiwamuhu wa inkalla, gwe omwana Adamu gwe yeekwatako n'agukola lubeerera na lubeerera nga taguvaako, wa inkalla newankubadde mutono nnyo. Badwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga mmaliriza obubaka bwange obwaleero, nsaba okubajjukiza nti nga lumu omwezi ogwa Desemba ku ssomero lyaffe erya Al Khalidiya Islamic Primary School erisangibwa Nakirebe ku Aya Mosque ku Wamatovu oyambukira, tugenda kubeerayo ne speech day y'abaana, abaana nga boolesa ebimu ku bye bayize omwaka guno mu kusoma Qur'ani, empaka za hadithi, okutikkira abamazeeko yasaruna n'abayize okusoma Qur'ani, n'okutikkira abaana abamazeeko toopu, kubanga eyo ebeera achievement y'amaanyi ku bantu abo, kubanga bakyali bato. Tubeerewo tubashajjae, tuwazzeemu amaanyi, oba oli awo be bakwatiridde umma mu biseera ebiddako, kubanga fe abakulu oba abakulu baabwe bagenda kutuuka ekiseera baveewo, naye ate bo insha Allah tabaraka wa ta'ala oba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala ajja basikiza umma eno babeere ba mugaso eri umma eno. Al Khalidiya Islamic agyetaaze osobola okukubira ku Hajati Janati Muguluma Resident Director ku namba eri 07 02 75 23 76 oba 0788 7 3 insha Allah tabaraka wa ta'ala tusevinga date eyo nga lumu omwezi ogwa Desemba tubeereyo
tulabe okwolesa kw'abaana abo insha Allah tabaraka wa taala. Abazadde mwenna tubayita okubeerayo, n'abatalinayo baana mulabe ekifo insha Allah tabaraka wa taala we mugenda okuleeta abaana bammwe omwaka ogujja insha Allah tabaraka wa taala, kubanga tosobola kugendayo n'olaba abaana engeri gye boolesaamu, engeri abaana gye ba presentingamu ebintu, engeri abaana gye basomamu Qur'ani mu riwayati ez'enjawulo, ate ku myaka emito n'otaleetayo mwana wo okuggyako nga tomwagalizza birungi, kubanga Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin, Allah gwayagalizza ebirungi amukenkula mu ddiini. Bw'olaba abaana abato engeri gye basomamu Qur'ani ne ahadithi n'ebirala ogenda kwewuunya, kijja kukwasa naawe kinyegenyege okuba ng'oleeta omwana wo omwaka ogujja insha Allah tabaraka wa taala abeere nga afaananako ng'abo b'osanzeeyo insha Allah tabaraka wa taala. Saba Allah subhanahu wa taala atusinkanye ku lwokusatu olujja nga tuli balamu, tweyongere okuba nga twejjukanya ku ddiini yaffe ey'ekitiibwa. Wa sallallahu ala khayrika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.